Ekiro ekikesezo olunaku olwaleero kitusanze ku kisaawe Entebbe nga tulinze eggwanga erya Senegal abalina ekikopo eky'empaka eza African Nations Championship CHAN nga batuuka mu ggwanga Uganda. Senegal yakuttunka ne Uganda ku lw'omukaaga luno nga nakusomweza 23 ku kisaawe ekya Mandela National Stadium Namboole ku mutendera gwa ttiimu zo8 ezisigadde mu mpaka zino. Okusinziira kwakulira ebyamawulire mu mpaka zino mu Uganda, Mark Namanya, bano bafunye okwandirizibwa okulungi mu Uganda. Tugaddeko ne bamwita Sidilo Papa, ye leader of delegation wa Senegal. Ali motoka esooka eyo eya Senegal era ngambye nti ekisooka tumaniriza bulungi ensi yaffe bagisiimye. Wano kweyapo tubalaze nti tuli bantu balamu tubaagala wadde tugenda kusamba nabo. Nete batidde jukira balina ekikopo kino balowooza nti balina amaanyi agagenda okubatuusa ku buwanguzi. Naffe ndowooza naffe tulina amaanyi era omupiira gw'olwomukaaga gujja kuba gwa maanyi gwa kasameeme. Namanya ng'ali ku kisaawe Entebbe ayongedde okukoola Bannayuganda okweyiwa Namboole mu bungi nga bwe bazze bakikola okuwagira ttiimu yaabwe ng'eyongera okukola ebyafaayo. Yensi Uganda gyegenda okuzannya ku lwomukaaga ku kisaawe ky'e Namboole. Senegal tulina okukimanya nti beba champions ab'ekikopo kino ekya CHAN era ttiimu y'amaanyi. Tulina okwesiba ebbiri ng'eggwanga naye Uganda wano weetuuse tebatusiddewo obusuuzi naffe tulwanya okutuukawo era omupiira gw'olwomukaaga gujja kuba gw'amaanyi. Abannayuganda gyonna gye muli mugenda mugula tiketi zammwe olw'okuba nga omupiira gujja kuba gw'amaanyi era tujja okutuusa ensi yaffe ku buwanguzi. Tujja kusaba buli Munnayuganda ajje Namboole akube enduulu because wetugize ekisaawe ne tuwagira nnyo ttiimu yaffe tugyongeremu amaanyi. Senegal tegujja kuba mpira mwangu naye nsuubira nti ttiimu yaffe erina motivation, abaana bali determined era ndowooza tujja kutuuka ku buwanguzi ku lwomukaaga. Senegal ng'oggyeko ekyokuba nti be balina ekikopo bajja ku mutendera guno nga bakabateeba ggoolo emu yokka nga mawanga amalala gakkateebwa ggoolo emu kuliko Kenya ne Sudan. Olwaleero tukedde mu kutendekebwa kwa ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes e Namboole nga yo Cranes amaanyi gaayo gali mu kuteeba ng'era Uganda Cranes ne Morocco ze ttiimu zokka 2 ezikyasinze okuteeba mu mpaka zino nga buli omu yakateeba goozi 8. Football is a game of mistakes naye asinga okukola mistake entono yatwala olunaku naye nga Senegal ttiimu nnungi naffe tuli balungi era tusuubira tujja teekawo fight ennungi ku lunaku olw'omukaaga ebyatu bikwase Mukama Katonda. Ng'eno Mukama Katonda yanyamba nakizannyako nzizannyeko ebbanga eritali ttono nti ku stage ng'eno kwekkiririzaamu nakukolera wamu nga ttiimu kweyamba nakukola ekyo kikyosinga okumanya kyokoze kuva buto kyokoze mu kilabu yo wano ffenna tuva mu kilabu za njawulo nakumanya ddi nawa okolera bintu kiba kisobola otuyamba n'abawagizi baffe bakoowoola era neeyongera obeebazaako ensuso mutubeeddewo okuba twaluzinga omupiira gwaffe gwa Algeria paka ku last day nga tuzanya South Africa mu kibinja era tubasaba ku lunaku olw'omukaaga mujje mu bungi ku Mandela National Stadium mutuwagire mubeere mabega waffe naffe tubasuubiza okuteekawo okulwana paka ku ssaawa esembayo era Mukama wanabakkiriza tufune n'obuwanguzi olunaku olwo. Alan Okero y'omu ku bavuganya ku ngatto ng'alina goozi 3 nga basibaganye ne Usman Ramori ow'eggwanga erya Morocco ne Thabizo Kutumela owa South Africa. Okelo Jolie buries it. Oh, hold your nerve. Hold your nerve. We are in for some omutendera gwa quarter finals kutandika nkya ng'eggwanga erya Kenya bazanya Madagascar olwo Tanzania ezanye Morocco so nga kunaku olw'omukaaga Uganda ezanya Senegal, Sudan ezanye Algeria. Okusinziira ku Confederation of African Football, goals 74 zeziteebeddwa mu kibinja, wins 25, amaliri emirundi 11, penalty 11 zezigabiddwa kw'ossa kkaadi emmyufu 7. Wenkoledde emboozi eno nga kikakasiddwa akakiiko aka Local Organizing Committee mu Uganda nti tiketi zonna ez'abo abanalaba omupiira e Namboole ziweddewo ku katale ekitegeeza nti ekisaawe kyakujjula kikubeko yadde bangi basigadde beemulugunya ku ngeri tiketi gye zitundiddwamu ekiro.
Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.